Wengaro akutendaga muntu ye takita ebikubira kusinyangu bakibalinze kwamane waaw tekyaba kubeera wali musanyu mukulu kirunda kisangalo mwenyino gamye byalabo mukadde wange ndakasebo ngeriragitebo ebitobwebiba webalesengamega konada enziriro lititikitange abantu banyumidwa mabulirekere kutensi Sasira omuntu ali ku mukolo guno ng'alina okulonda naye nga tannafuna ndagamuntu mutuuze mu ntebe yaabwe n'oli kabalabaalabaawe ategeere tigwatudde naye mukamaawe mu ntebe ng'atunudde eno mu bifaananyi kalabaalaba naye atuule mu ntebe mwennyini awo wenjagala ofuna ekifo senga ab'ebifaananyi ate kati simanyi kyengenda kubagamba kubanga ate ffe abali eno ffe tuzaala omulenzi oyo aze kati twagala omulaba naye nga tuziyiza mukadde wange wolabira kameramaani ng'asoolobyeko omanya tali mu mulimu gwe kakati ab'ebifaananyi tukakalemu katono sebuya kameramaani yenna bamutwala tukole kyetuyita media etiquette. Media etiquette kitegeeza okuba otya ekifaananyi ate totaataaganya akuli mu mugongo akakwesi bakaita media oteeka okategeera wekka nti mba ekifaananyi nga tesiriiza ndi mugongo ng'omutwe guliraanye ettaka kalobedda nti abagamba nti mufukabire nembayisa muzungu bonnase mubayivu kaakati mwannyinaze Saara oli bulungi bakubireko mu ngalo Saara bawulidde oyo gw'otulaga yaani kulwa muwala wange kuba Saara twakugaba 21 n'ozaala n'abalongo tekikalu bakulya nti naalongo yanobye kikalu bakaza bamwe naye naalongo takola ki ekyebeeyi kya bbeeyi teri naalongo anoba mwannyinaze tuyite ekika ffenna tutudde yanguwa buno obudde muzeeyi Kamaali yaŋŋambye nti zinaatera ossala Yesu yebazibwe nnyo baba. Bakange kange nende owekisuzo okukanga kange nanto bataata bamaama baganda bange ne bannyinaze abalungi ye abako n'ab'emikwano wangi nina essanyu lingi nnyo akawungeezi ka leero okubanjirira omwami wange omulungi gwe mmaze okukola naye endagaano omwami wange omulungi Sam Sekajigo okubengaliza Sam Sekajigo kakati nja kusaba oba kinabe ebifaananyi banakikukolera gwe wekka gwoba osituka bo basigala obwe bali kandabe ekigezi oba bakiyita kati sooka okwate Saamu oyo omulage bali be yazze nabo nja kuwulira oba bamwagala gwe kwata Saamu mutunuze eri bali be yazze nabo tunuzaayo yesimbawo okeewaabo yindako tukebera bululwa Saamu kutegeera bakya balina omulongo kakati kyusa tunuzaako nene waffe ekisozi mpulire bano be basinga okumwagala nabwe kityo taata tuddemu
tuwatuddemu mulundi gumu singa salada mo tunuzeeri pulire onyambe temukuba kalulu kawa obadde mwagala fetiba tugikuba omusinga ofetu muzaala mwegwamu kakati omunafu mwanyinaze mutuuze mu ntebe eyo mutuuze mu ntebe omwana oyo Sam mukkirize selector nti senga ekikolwa ekyakikoze olw'omulenzi aweerereza emirimu gye Netherland oba ensi gye mutera okuyita mu baddaaki atasobodde kubeera na famire eyo naye ng'omukolo guno agwagaliza era omukyala we ng'asindisa abakadde ne baganda be bajje babeerewo olwaliiro nsaba taata ne maama basituke abazaala omulenzi oyo taata ne maama basituke omumbejja aliwa oyo ye maama omumbejja anja abo bwe bagenda okulya ebbanja ku lw'omwana ate mu Buganda nno nazzi kuno kyabanga kikyo abasajja amaanyi basebe ne banyabo anango okubitawo na Uganda music mwongere engalo ng'atambula mpolampola nabuze kajeruka watulaga naye oyimbidde bana Uganda taata anti munasingo sebo saba Jamila tuula taata Janati nawe tuula Julie amaja champulira taata we Julie ndieno taata ndieno nze nkuzaala Julie esali bota chamenda oweda Julie the best man Julie ibano mwana lave mutata chamanyi tawe jali Julie kale wubira ku bantu bano bannakibanga kisozi bawubira ebigambo bya Molini natume byonna bibadde byabano Julie wubira ku bataka bali eri bebakuzanga so mweteketeke addako eno Julie wubira ab'emmanga bebakunonye kusinga fe abamuzaala njagala okwebaza omukyala Maria's Bridals eyakwambaza tugikubireko mu ngalo ye Maria aliwa my daughter Maria oliwa bambi twakwambaliza muwala wo n'abanga ali mu ssanja naye asembere mu maaso the makeup on point the garments on point the jewelry on point neebaza olukiiko olubadde ku kwambaza omwana oyo mwebale akati Julie kwata ekitambala okisindike mu maaso ekitambala kyokka kiwerera omwana emakerere semester nami emuyokka sindika ekitambala mu maaso ofukamire nga kyo kiri eri kisika emikisa gy'ab'emmamba kigireeta gyo abanyazaala obwatunuulira olwana olubejagamba kino kiwedde sebo taata ono gwe batumye Julie bwatunulako eno kakati nja kusaba esebo Julie bamuwa omuzindaalo agambe bugaye nti nsanyusa okubala mwebale kujja mwebale kusomoka bugga si migga ene waffe teri migga obwo bugga
emigajja egiri ginnayiro obwo obwaffe babuyita buki bugga ate ente ze zinywamu amazzi kati mwagala tukole tuti erinnya Ssemugga kwe lyava taata era kwe liva kusomoka buki bugga abo bawala bebwayise nga bababuusa emifulejje n'emyala naffe kati babuuse ku bugga olwo abuusa omufulejje bamutuumaani byonna byebyo kakati Juli yaniriza ku bagenyi bali tukole ekyeddako njagala tukikole ng'enjuba tennakka wakiwalabi bandirise okulya biwata Abaluganda Yesu yebazibwe. Amina nnyo Joli. Abasiraamu salaamu aleikum. Wa aleikum salaam. Sanyuse nnyo okubalabako. Ffe tusinza bakusanze. Bataata ne bamaama. Saamu akutumidde nnyo. Yaako balamu boggo. Yaniriza ne balamu boggo bajja kulema. Ajja kwewangulira omukisa gw'okugeyibwa. Balamu bange abalungi nsanyuse nnyo. Awo maze obufumbo. Abo bageya. Awo maze obufumbo. Kaakati okubuuza kwa Juli kuwedde. Esebo. Olukiiko olukola ku by'ettaka olukulira Maama Catherine bamugemereire. Esebo. Ekibuga kale lwajja naye ebizibu tebyali bingi olw'okuba nti nno abataka abasinga abali ekibuga tuli ku mayiro esebo sikweya mayiro sibe kiri muzeeka weewaawo sebo tebatusumbuwa nnyo ffe ettaka lyaffe lyonna litambula bulungi kitange ewabwe ye mupima ettaka mukadde wange obalinze bamale okutuuka nze sijja balinda kitange lagira kambakuwonye kale selecta ye batambuze selecta tambulisa abaki abatudde mu kkubo eryo tugenda kwagala tugenda kulabirira Samu antumye n'agamba nti akwagala nnyo era akusuubiza nti agenda kwagala agenda kulabirira tagenda kugatikako mulala yenna mbotaddeyo taata wuno anyiize omwana emubuwadde ebintu bingi beti bamulamu muke wansi sinagana akolaga taliko nfuufu gaze bweguddemu